Oh Lord. What's one tuli luda? Tuli mu Croydon. Croydon. Mitcham This is just Mitcham Road. Anange. Amanyo manyi bw'otunuulira ekigambo bakiwandiise bwe bakipronounce nga kiba different. Naye kyenjakadde abazungu beeno tebasekerera. Ne bw'okyogera bukyamu. Newabeera oli lost ajja kuyimirira akulagirire. Bagamba say again. Yes. Ne weewuunya nti ate ffe abayiga obuyizi oluzungu ate ffe tusekerera abalala tamanyi. Era oli bw'oba omugamba nti salt ate ng'atandika SALT. No, you get it. Yeah, okay. Kati woba nti oba Mitcham then wakigamba I katandika okusoundinga then umanya ki Mitcham. Welcome to yet another edition of Share with RKB. Hope all is well. Onako right on the restaurant ey'Abana Uganda. Omuli emmere nga gy'omanyi nti agitulira ddala eka amatooke, lumonde, mayuuni, ebiwombo, ebikinyebwa, ebintu bwe bityo by'osuubira nti obiri eka wano nawo nga weebiri. Waliwo bye tuliddekoko kale ng'amatooke bagalimye walala nga siga e Uganda. Nino kyenjogerako emmere erimiddwa mu ttaka lyaffe eri e Uganda. So nzizeeko wano eno restaurant agiyita Annie's. Say honey. No, Annie's. Matooke Restaurant and bar. Yes. Sanyiso palaba. Kale nyawo. Mulabika ng'ebyokulya. Ajage. Bannange. Nga mutuufu omuntu waga nti basama. Muli basama. So ngenda kusaba mweyanjule nemeko okuba eyanjula like nemeko ogera amanya gammwe nyiza ogasobyamu. So ngenda kusooka naawe. Amanya gange nze Sylvia Nambazira ne abasinga bampita Success. Yes. Nambazira wudira ki? Nedira nyonyi. Sijagenda wala mbadde nakugamba tambula mungu omuganda. Oyinza okukwata gomesoti. Ate oli abajja yali mukwata. Nze Kathy Namuddu. Kathy Namuddu. Yes. All right. In restaurant ani agizaala okubaawo? Fenga family. Ono mukulu wange. Okay. Waliwo Success the elder. Watimuyita. Okay. So Success ye mukulu. Kuliko omulala bamuyita Diana ojja mulaba ku Matooke supermarket. All right. Tulina edduuka eryasookawo eritunda emmere yonna ey'e Uganda. So ejja okuva e Uganda every week. All right. So it's a family business. Tubadde tugirunning over time, over 5 years. Kati nga bakasitoma bajja n'amala ogigula nogimubuuza naga naye bwe mba nkooye leero nga saagala kufumba enfumba eyo n'agiryawa. I know. And they've been saying it over and over again. So we're like, why not? Ne tubalowoozaako ne tubakolera Annie's Matooke restaurant. So Matooke eri Matooke supermarket. Yeah, soko kubaawo nga mutunda matooke nga si mawaate. Tutunda matooke nga si mawaate, lumonde, buli kimu kyonna ky'omanyi okuva e Uganda ssemutundu ebyennyanja. Ne bw'oba oyagala bbumba olubuto osese n'entuntunu obutula n'engatunkuma buli kimu. So nga bakasitoma batubuuza because sometimes waliwo abajja, for example nga bw'ozze e London. Yes. Nobeera gy'osula mu hotel n'olya fast foods over time n'obulaga obikooye ne bakugamba you can go somewhere ogule emmere so n'ojja n'ogigula. But in the bw'oba ng'oli mu holiday you don't want to go through the hustle ate kale fati ngifumbe so nga bajja ne bagamba kati ndyewa. So nga mu Croydon temuli mu kifo abantu basobola okulya emmere. Abantu abasinga badde bavanga ne Croydon ne batravelinga ne bagenda mu East London oba mu North London. Yafa n'okufa eyatundanga ennyo emmere eŋŋanda. Eyo mu East naye nga just dduuka naye naye nga si restaurant. Yali dduuka. Ogamba Pascal. Pascal, yes. Naye yatundanga mmere embisi. Yes. So naye wali restaurant nga abantu agenda n'agirya but it takes you an hour drive okuva wano waffe okutuuka wonoolya ku mmere eŋŋanda an hour. Wow. So that's how this whole idea started. Netugamba bakasitoma baffe katubawulirize. So netubakolera Annie's Matooke restaurant. Omena okutandika ekintu kitandika okutya omuntu abaamu n'akatengo. Exactly. Banajja. I know. How was the beginning, like the start? Surprisingly, customers batwagala. Success asokugamba experience. So byambuulira Success. That day, first of all,
H4 twewa obudde twata advertising nga omwezi mulamba. So here TikTok, Facebook, face to face, olabye ne tumbulya, people turned up. Kyamutulya banga kyo kisettinga up nga bwe mukyagala, the ideas mwazijjawo, was I just random? Ideas though already twali to research already, naye nga still we have to inform people kubanga waneno definitely woina kyokoze kuba abantu mu maaso abantu kibakuba kyogera abantu ne be planning life here is busy kubulire Ruth awonna wabweru wajjula mwenyewe watu ne bajjula Bannayuganda bokka Bannayuganda kati no tutuuka ekiseera etubagamba bambi munajjeekya we got overwhelmed abantu batusupportinga abantu batwagala mukisuubira exactly nemmere gye twali twafumba abantu nga 10 twafunanga 5 twatuuka abantu like nga 300 people bantu they turned up ate abamu ne bakomegeza nga batunyigidde naye kwegamba abamu abasimbayo bakitegera bagamba wino kasita ye first day naye tugenda kukitereeza kubanga kwegamba tetwakisuubidde twasuubira nti people gonna turn up like this that day fena bwe mutulya tuwulira munne kiki kino bayongera kati nga betumanyi kati nga gwe mumanyi nga omanyi ng'oli wa muntu linda mukatono ng'ojjangu ezo ziba mpisange kino kiri bia naggwawo nina bigwawo emmere neggwawo bakyayigira don't tell me nti ne bia mutunda we Uganda oh my god tulina nail special tulina club byonna necha yamaani nemuyagala kacera nekasese netonto niyo omubisi gagutuguyina tuletereyoko ku drink abantu bagirabeko kaminati maid akalabeko omubisi guliwa omubisi omusogolerewo omubisi osokweta omubisi gwokka tetera omubisi bwagwe gulawo olulabika wow that's so nice so kati bwe mwakitandika kino ekintu kino mwakitandika nga mugenda kikola like every day oba mwali mugaa nti just once in a week mwali muplaniza kikola mutya twali tutandise nga minati sinagaseka bannange oh lord akaseera yes wow bino mubifuna mutya Ruth bamuletere ku girasi anywa ku mubisi edduuka matooke supermarket byonna byebireeta edduuka lyaffe then ekyennyanja kye Uganda semutundu lumonde wa Uganda ejjuuni wa Uganda fene we Uganda n'ekisubi ku kyayi akaki ekisubi wana gwe kasi bandeetere ku kisubi Diana bandeetere ku kisubi kiri mu fridge so mutandika mugamba nti once in a week oba every day tugenda tufumba emmere every day so abantu basigala bajjala nga bajja on the first day tubagamba we are going to continue nga tukola 7 days a week so they're like okay kuva ku macha tutandika saa 6 because wano ku Bulaaya it's such ekintu ekiri very common that someone ajja kujja nti ali akatogo ku macha everyone is running around naye at least by midday emmere beeyidde so someone will come ne balya ekyemisana then they keep coming nga bwe bava ku shift they keep coming naye nga tukola Monday to Sunday wow emmere eno bwemugamba nti ng'e-Uganda bwebeera ffe tumanyi okufumba emmere nga nsibe ina emizingoonyo wansi tugisibisa byayi erimu ndagala ojja nga akawoowo keeko eyaffe ya mu lulagala kuba nazo tuzimportinga buli week tuimportinga empombo ne tuimportinga endagala zennyini embisi n'ebikolokomba n'ebyayi si buveera si microwave nedda mukwano steam sama mamayo ku steaminga ne munyigira mu kaveera ne mara mu kiteka so bwobeerayo nga you craving authentic Ugandan food kalo chebyo come to Canis wow kino kyekisubi ekyokukyaya yesu twitakikwata kyekyo bannange baanamu wano kikyemusinga like okwesiga nonga ati bwe tufumba emmere kino abantu kibasinga okuwoomera nammwe mukifumba ne mukiwulira nga kyekyo kiki oluwombo lw'ekyennyanja oluwombo lw'ebinyeebwa mu nnyama oluwombo lw'ekyennyanja mu nnyama tufumba semutundu enkalu mu binyeebwa ne tufumba ennyama enkalirire ku sigiri n'amanda
mu luwombo ne tufumba enkoko. Kati wano ku Bulaaya tulina gye tuyita hard chicken. Yeringanga ng'olaba akakoko ofuleya. Ofuleya akaganda akakaluba. So tukokyako obulungi n'ebiwata ne tukakalira bulungi ng'enkola yaffe ey'Uganda, then ne tukateeka mu luwombo. Kwegamba bwe tulukusaana okulira n'owulira eddeke. Owulira olika. N'owulira ng'olika. Akalonsa. Oh my God. Mbuulire. Ebintu bino manyi buli kintu kyonna kyonna bwe kitambula obulungi nga bwe mukyogerako wabitaawo buno okusoomoozebwa. So kusoomoozebwa ki kwe musanze? Kusoomoozebwa kwe tusanze. Mukama abadde akyatukoze bulungi. Abadde akyatukolera ddala bulungi. But sometimes ennyonyi olumu zituddireyingamu ne weesanga ng'ebintu tebituuse mu budde kubanga ebintu bijja every week. So kati bwe bijja ne tujjako ebigenda ku Matooke supermarket ne tusigaza ebigenda ku restaurant wano. Naye olumu weesanga ng'ennyonyi edireyinze ebyennyanja Semutumbe yandituuse kuba biba bikalu naye oba yandituuse let me say Friday for the weekend ne bibanga tebituuse ne tubanga that weekend tujja kufumba kyennyanja mu kinyeebwa. Olaba wenza nga nze njagala semutundu buto. I know. Good enough always bibeerawo. Always bibeerawo because to buli week to stockinga. Naye kati sometimes wesanga nga kale bwe mba nandifumbye mpombo nnyingi nnyo ez'ebinyeebwa mu kyennyanja. Wesanga nfumbyeyo ntonotono okusinziira ku ennyanja ebisigaddewo nga bwe tulinda shipment endala. Basically, I think customers understand. You understand. Kubanga ntira wasanga ng'ekigundi wombo teriwo ate gamba mumpeche kinyebwa mu nnyama. Ekikubalidde kyeka. Naye temufumbanga nko mmere n'eddiba. Like nga wano gatwafumbye nnyingi nnyo naye esigaddewo. Kitange mwana alulese teeta wano sweetheart. Bannange lwennyini. Oh wow. Ennyama nkaliri. Wow. Nsaba ku jjiiko njiraga omutima. Njiraga omutima. Wow. Nahagirasi nnyo ku mubisi. Omwana naye kati ayagala nnyo mubisi naye nja gugunya sweetheart. Nasiibye. Naye obusiibu buli kusiiba. Kikirizibwa. Nandi olumu osobola okusiibako half. N'ogamba nja kusiiba paka saa musanvu. So kati bwe mufumba ebintu nabiggwawo nga bibaddewo. Ebiseera ebisinga nti kati muno mu weekdays nti people order. People order ntugamba nti like day before nibaga nti tuli bataano tuli mukaaga tuli 10 tuli 15 this time. So then we prepare that. They always do fumbawo ebitonotono. So kati olwokuba bw'otukubira different bakasima bibajja then we learn. Bwe tuyigaga Matooke kino tekiri ready so next time nja kukuba essimu. But our customers, they always call before they come. So that means mukwane parties. Nto mtu anaweza kuita kwanjula. Sorry. Birthdays, thank you, love. Thank you. Kwanjula, anything. All these parties we do. Kati olaba ebintu bino nti nemba ngeze mu katale obigula biba bya bbeeyi. And I'm just here imagining ng'oluwombo lutuuse wano nga bwe luli kinyeebwa ndagala manda ogikaliridde leba yonna ina gw'otaddemu oluwombo lwala lugulikako lugulira luli affordable. Like how much? What is affordable? Luli affordable kuba kati luno olw'ennyama mu kinyeebwa tulukuweera pound 27 kuliko n'emmere yaako ate mmere gw'ogamba nti nja kulya amatooke nja kulya lumonde nja kulya amayuuni nja kulya kino nja kulya kino emmere yaffe yonna ey'Uganda tugiteekako nga ne kannakati kwekali oba ebbugga nomwefikawo n'empaakinga exactly nga tukuwa container ng'ogenda n'emmereyo. I like that. Ate waliwo okusoomoozebwa anobakaŋŋambe nga bw'onoogamba nti buli business ebeera mu competition. Mwe mwekka mwabali wano engeri mwakitandikawo oba kakati n'abantu abalala batandise okupikinga interest in this. Tumanya osanga wali abalala bali mu kufumba but as of now mu South London fe tukyaji fa baliwo fe tugikwatidde bendera Annie's Matooke restaurant. Abantu traveling very far our customer bamanyi nti wano omuntu alaba just ka post ku page yaffe eya TikTok Annie's Matooke restaurant
oli n'agamba n'akuba essimu n'agamba nabalabye ku TikTok naye nva 1 hour away bambi munkolera oluwombo oli n'alinnya bus oba train 1 whole hour 2 hours naye nga azze kulya luwombo because kyekintu omuntu kyalwawo okulaba really abamu asobola okugula amatooke n'agefumbira ewaka but the process ey'okumakinga oluwombo is not something common zompangudde namudu ompangudde ate nga nze chef nzazikola preppinga sawa kutandika sawa nga 2 ez'okumakya so by sawa 6 otutandikira oluwombo oluba luli ready kati osooka n'ozikalirako empombo zijja nkola okuva e Kampala zijja nga nkole ne zijja okuva e Kampala so ne tuziteeka mu fridge so kati kukola birungo na kusiba kusaawa 2 sawa 2 from scratch ogula wano sawa mmeka okujja nze ndye ng'okujja oli ziba 6 so ffe tubeerayo emabega ne tukola ebyaffe ne tufumba so we tuggulirawo ku 6 ojja kumanya nti buli kimu kijja kuba ready atunula bwotyo ng'otukulosogera mukoogo nengubeera mane is motivation I know right somebody at the end of the dog and exactly how would you mbunawe of course tubeerayo how do you balance the two okubanga kati waliwo olya edduuka lyasookawo ne restaurant ekimu kirina okuba nga kinyonyonta ekirala tulina abakozi abatuyambako eri ku dduuka n'abatuyambako wano so of course kati nga bw'otulaba tuyina ate professions endala kati tuli nurse nonakola mu ddwaliro kati ate sometimes bwe mba nga ndi off for example nga ndi ku ddwaliro ate neesanga nga someone else is helping up nemmala nenzija ne musanga o nzija kumakya nemprepinga byonna ebirina okukolebwa nengenda ku ssomero oba nengenda okukola ate n'atandikira wate nemmala ne musanga so we basically plan prior to that date nomanya enkya ngenda kubeera n'ennamba y'abantu bwe bati ekirungi bakasitoma baffe batuwuliriza empombe ezo basically okuva we twatandika tubagamba bazi ordering because oluwombo si kyekintu kyopapira bw'oba oyagala okikola obulungi so si kyekintu kyofumba in 10 minutes so abantu abasinga bakasitoma baffe from the start twabagamba empombo we make them on order okusobola okumanaginga quality n'okusobola okumanaginga numbers kati wa ordering abasinga like for this weekend already tulina orders for the weekend empombo ne bwe mba nzisiba ate nteekamuko ez'ensuusuuba just in case someone walks in n'agamba badda bampe ku luwombo njagala luwombo you get it so bwe tuba tuzikola tuteekamu miscellaneous naye nga ebiseera ebisinga they are on order so bakola order kuba essimu n'agamba nja kulya lwa byenda oluwombo lw'ebyenda n'agamba njagala kulya luwombo lw'ebyenda nga lulimu obumonde n'omukolera ekyenda oba nakawere oba even omuntu ng'aludde kirya nga it's been a while ekyenda ekyaddala ddala ebyenda byennyini mutimenye naye katula waffe molokoni nalyako moloko naye nga avudde mu bakajjo we naliddeko wamu bakajjo owaba ate mulala ffe tukolera ku version y'eka yennyini oli omukalirireko acaca n'akawogo wali akoliko ne kacumbaali tokiyitiriza kannakati naye olaba kati walonza abantu abanga abakajanyaze kaliba wakajanja bwe mani namanya nti namuddu yakola ku bintu byange yantegeera bwe ntukawo namuddu yantegeerera nti Ruth kankoya kino twala kugana amatooke gano gazuuse jjo nakati wuuno bese kusangawo mukwano appetite efa they always call kati nti fena azinga bwotulaba no brother otino brother fe tuli bantu we are movers so kati buli omu nga bwotulaba nti omwana emikwano gye ayina abantu be so they call batulita batukubira mune njagala kusangawo gwe njagala kusangawo enkyanja kujja so ne we plan menga sure nti wuli kali kusawa bwezi jangu nja kubeerawo manya abantu abamu babeera comfortable okitegedde kyeshema ntegeeza so kati obalansinga otya ebintu namuddu
okuba osoma oli musawo ate nga n'emmere olina omukwano mungi kubanga omuntu omulaba nti emmere agikonzesiza mukwano okusinziira bw'eba evuddemu laba ekinyeebwa mwana gwe kirimu n'akawuuwo munda olina okupulaninga n'omanya nti nyina orders bwe ziti enkya nyina ogenda ku ssomero. So the previous day, making sure nti mba nategese ebyetaagisa byonna. That means my day will start earlier. Bwe mba ndi wakusandika saawa 2 kitegeeza nja kutandika saawa 12:1 nkole bye nyina okukola empombo ziteeke ku sigiri zisaaniike ngende ku ssomero for some hours kubanga wano ekubula ate tusoma byakufiirawo mukuba empola tusoma hours nagamba I'm going to be at school for 2 hours. 1 hour, 1.5 hours according to your plan for your day. So nsoma nenvuga emotoka yange nenzira. Do you have a family like abaana mwami and stuff? Oh yes, tuli bazadde. Sweetheart. Siwani ongejjudde nnyo. I know. How do you juggle? We juggle. But the good thing, twina support system nga family. We are many. We are 6 siblings, 6 of us here. So when better busy, Diana nkwatiramu, nengamba success lero, awujja kukwatamu ku child care, ngende kole kino. So tweyamba, which is a good thing. So mukyala success, mukola empombo zo mutunda bannayuganda bokka oba n'abantu abalala? N'abantu abalala. Do they even come? Kati mu restaurant yaffe muno tuyinamu a Ghanaian chef. So afumba emmere eya West Africa. Okay. So n'abanaggana abo n'abanigeria they come for their food. Then tebaliddamu nakulya yaabwe banalya ku yaffe baagala simanyi baagala nnayindo nnyo njagala kutesitingako kugambye waliwo oli nze musista wange alina mubawe muzungu ayagala nayo special olekerera byonna okuleeta kesyo ne biramu nayo special kati ate omanye ekikusesa tutunda pot water amazzi g'ensuwa age Uganda kati ewaabwe tugayina kati omu yajja n'alaba ecupa n'asomako naga pot water, what is pot water? Ne mugamba do you want to test it? Nagamba yeah. Kati ntumetera glass nagamba oh my god nagamba ewaabwe nabo bagikola nagamba ye yakoma okunywa ku mazzi gatonga wa myaka 2 hizo like 50 years nagamba jajjawe eggana basmokinga nabo bochensuwa amazzi he was so happy era yatwala box namba nagamba ne mukyala wayi n'omutwalako ne kazini wamuweeko they like pot water kubanga ewaabwe it's something kyebanywa naye kiba kyakukyalo like ng'oli wa mukyalo eyo kati bwe yagasanga wanagamba oh my god they really like our things babyagala and it's really given us another community temuli bazungu bajja abazungu bajjira ddala okuvumbula ebipya kati basenga kwagala kulya ki amatooke bagalya buli kimu banywa nayiro awo oyo tebamutawo jjo kwe batava balya obola kwa John Speaker yaguzula omugombo kati nekirabaga ne lumonde bamulya olwokuba nti ali sweet ayina ka sweetness ako bamulya lumonde bamulya balya amatooke n'ebyo ebinyebwa babirya. Then of course enyama bajja kyo mukikola wano mujja mukole ku mugoyo mwali mukoze ko wano umugoyo ogwo mukole ko mujja kulaba ate mwina lumonde mwina ebijanja tulina tugenda to introducing actually umugoyo we are going to introduce olusaniya bino bitukola Uganda muceere tooke chapati kati tukola olusaniya nga lulimu ekyennyanja kirambe kya engege nga nsiike neba wakati mpulira netukuwa akapiraawo netukuwako ettooke wano nga liriko ekinyeebwa chapati kannakati oba ebugga kati kwegamba ne mutuula as a family or friends and share a meal. So watch out for that, it's coming soon. Era emmere ngenda kuba mbalagawo ku mmere enzimu ze bakola entonotono mubeere nga muzitegeera wano ku Annie's restaurant and bar. Future eri yetya? Future Annie's. The future is bright.
naye twagala tusoke eno tujiwe time omwana atambule agumire ku ttaka twavula tuyimiridde tutudde tunayavula tutambula ate wadde otutuuza butuuza tutambula omwana matubawutwagidde seriously so kati the future this place it was maximum capacity be like abantu nga 5 nga batudde comfortably so abantu nga 5 so our future plan is to get a bigger place tusobole okubeera nga tusobola okukola buffet nti abantu asobola okujja n'abanga ajja kwesaavinga naye kati bwe tuba nga tulina ekifo kitonotono bw'osettinga up buffet ekifo entebe endala abantu abalala bantudde oba ziba zigenda olowoozaako okufuna branches. For now, no, but in the future, yes. Katwagala tumaliye bantu na kumanya then tugaziye. Emikolo emali n'omukolo for example kwanjula mbaga njagala mmere nganda. Nina kubanga ndi mu area eri within oba yonna let me say Birmingham. Emmere sobola okutuukako anywhere. Naye ekitasobola kutuukako in a very long distance ge matooke. Mmere yafu ojimanyi ya ntondo kalambala so bwebanga distance nene nnyo of course tulina warmers ejja genda naye eyinza okutuuka nga teri kyaboobedde nga bwe lyabadde naye ng'abasinga bwaba ordering emmere ba ordering ebirala amatooke ne bagefumbira if they are very far so ne bagagula amabisi ne bagefumbira where they are ne tubaleetera bino ebirala akanyama akakalize baby shower they can come and sit in hiringa era ne tusobola omufumbira so packages chize mulina wezo enjawulo. Packages what do you mean like I think kisinzira ku kichoya n'abantu bameka batoyagala tufumbire tulina masifuya tulina kati let me give you an example like nina omukolo ndokwasiba nnyo okwanjula because kakati abantu bagala nnyo ebintu ebyekiganda nga okwanjula so if like let me say nina okwanjula ewange bwe mbayita oyo package mumpeeramu ki kisinzira ku menu yo kubanga buli client ayina byayagala njagala luwombo lw'omuko njagala abako bazzi buli mwafuna empombo njagala ekita ky'omwenge otandise success nkulaba njagala ekita ky'omwenge omubisi guno ngwetaagako njagala ebintu nga wono gamba kabbo ka muwala kajja kajjudde kaddayo kajjudde ebyo byonna musobola biko oluyina netulusiba kubanga endagala tulina kati tugamba like over 2 weeks before then tubireetera mu next shipment nga bijja netubireeta okuva e Uganda wetuba importing ebintu byonna ebijja byeweetaaga netubikuleetera so that omukolo gwo guvaamu bulungi naye mukiba timwajja mumazeeko of course tuli Masaka masomo karera kalungu vira Maria yes kituufu oh my god kati singa omuntu ayagala okutandikawo ekifo bwe kiti naye nga tali mu London ali wabuli wa London makesi kigo mwali muwadde ayina okwewa obudde n'okola research olina okukola research because olina okumanya okumanaginga ekintu bwekiti olina okubanga olina supply ey'ebintu ng'olina omuntu agenda okusupplyinga ebintu ng'atali reliable so noti era kutida amatooke ate ntataleese because of that naye katufe mukama atubedde twatandika ne soosi y'ebintu edduuka so already tuyina soosi y'ebintu nti wano Minute Maid ne bw'aba aweddewo the shop is 5 minutes drive from here 5 minutes drive njagamba Makasi vuga emotoka ogende ku dduuka otuleetere ki otuleetere omubisi kubanga bakasitoma bagumazeewo guli restaurant he will just drive 5 minutes agende ku dduuka atuleetere omubisi so omuntu alina okutandika eno business you have to do research okumanya ebintu ngenda bijjawa okumakinga sure nti olina consistency abantu baffe even nange ne bwe nandibadde nze njagala omuntu ng'ali consistent enkyanzi gye nga ettooke bweriri neruli bweriri neruli bweriri wanga shift camp seemu kino kyenjagala okulya olina kyoyoya
Bulaya is really, really busy. Yeah. It can be stressful. I know. It can be too much sometimes. Besides. Exactly. Bulaya Kati is bw'oba oyagala kufuluma. Yes. What you plan is nti leero nfuluma ne famire yange. Ate otuuke ku restaurant. Bannange amatooke tetwafunye. Lumonde teyazze. Naye You get nga it? na kufumba. Exactly. Abaana masomba oba exciting. Exactly. So oyina okukola research to make sure nti ofuna ebintu bino webigenda okuva omuntu anabikusuplyinga ng'ojja ku make sure nti ojja kufuna consistency so that the customer they are not disappointed. N'ekirala you have to research. Olina okuresearchinga ku location. Yes. Location is very key. Kubanga olina okumanya okay njagala kufumbira bannayuganda. Webali wano. In a place where they are. Kati this place Croydon abantu abasinga mu Bulaaya abannayuganda tuli bangi nga bw'ogamba nti ngenze mu America ngenze Boston. Okay, yeah. So Boston ojja kusangayo abannayuganda bangi. So if you're to do business olina okumanya kifo ki wogenda ogiteeka. East London yawo wabadde walusi. East London nawo waliwo abannayuganda bangi. Yes, yeah. So if you made business there it will kijja kukolera. So it is important to researching location, supply chain. Yes. Mu kifo mwoli onoofuna ba staff abategeera emmere kubanga n'omuntu agifumba alina okubanga Munnayuganda. Ng'alina n'omukwano. Ate ng'alina n'omukwano mu mmere. It's not about just putting someone on shift. Nenga N'afumba gadibe nga lye. Exactly. Anokwagala tayagala. Anti ye lave. Ngeyo gadibe nga lye. So once you do put all that in place, then you're good to go. Kino nkibuliza bazadde bannange naddala balina abaana eno nga Baganda naye ng'ali ku Bulaaya. Muli open okuyigiza ku baana abawala okufumba. Yes, yeah, you're open at a fee or just bya bwerere nti lwesatu omwana wo. Kyokka wangi. Omwana wange ali 11. Yes. Kati nembeera wano essaawa ne mugamba Matina mpatira y'amatooka 4 gateeke mu sitiima straight awo agajjayo ng'agenda agawata nga gateekako agamba genda gaboilinga for 1 hour wamala agasqueezing agazzeeko areducinga omuliro. Ate n'ekirala you have to involve the children. Yeah, they are involved. Kati ffe tu involving abaana baffe when we are doing prepping. Kubanga wano waliwo so much safety regulations. Yes. And of course tosawa kuleta mwana muto kukola wano. Naye when I'm doing prepping, prepping for example ndi mu kutegeka empombe ezo ndi mu kuwaata bagamba mujje tuwaate. So bonna bamanyi okuwaata. Bakoze bwe bati. Why do you put the spring onions in there? Exactly. Nomugamba spring onions will give the kati olaba mu luwombo olwo mulimu akalagala akatini akabiseeko. Nkugambye akawombo bakaita akawuwo. Olaba akakano. So one time nali nzisiba. My daughter nambuuza, why are you covering the binyeebwa? Nemugamba you see kati kubanga oluwombo lufumba by steam mechanism. Yes. So bw'omala oddusiba olina okubikkako. Nemugamba it retains the flavor. Exactly. Nangamba, oh, so when I'm eating, do I also eat it? Oh, sweetheart. Nemugamba, no, you'll have to remove it. So, reason. So as they grow, tujja tugeseera nga naffe tukaddiye. Twagala kubeera eno nga tukyagenda mu ffumbiro. Ani agenda okufumba emmere eno? These children. So era ngamba abazadde bonna bw'oba olina omwana wo ng'olina omwana wo wano ku Bulaaya, involve them ng'okola ebintu. From time to time kati ffe tugeze okuggulawo restaurant ng'abaana baffe twabatendeka okuva ewaka ompatira amatooke kati wemba nyine boxi z'amatooke nga nnyingi bonna mbaga bannange buli omu tuva mu boxi tuziwaate n'obawaayo epawundi basanyufu. That's nice. I love that. Yeah. Why do you watch kubawa? Oba motivating. Bawaka sente. Bawaayo kasente baga bannange mujje tukole. Nanti bye bakola bya mami. Basanyufu. Watyo basanyufu. Ne babikola n'omutima. Ajja kufunayo pawundi ze 5 ne batuwaatirako ne batukyusiza ennyama kati nga tuli ewaka tugikalirira. N'omuganda nno tuli tugenda kukalirira ennyama kati n'omuganda yambala gloves n'akyusa n'omuwa tongs n'akyusa n'abisa bireme mmwokya naye kugamba they love it kubanga amanyi ajja kufunayo ka 5 pound kati nga bw'ayiga. So as they grow they can carry on the business. Kubanga mu Africa most times tetufanya cross generational business.
bw'ofuna business nefa kubanga abaana n'abantu abakufu bakwetoolodde tobayigiriza what to do. Ate n'ensonga eyo tulaba namuntu kyogeddeko mukwano nti kati mwemuyinza okuba nti mbaana ba house helps ba anti tulekera abaana ffe ewaka ogala n'ofiira ku muwala oyo muyigiriza naye ng'owaali bali azannya alaba katuuni ali mu kuzannya ali ali mukola ono n'omuleka n'omala omuteminga bulungi n'omuyigiriza buli kintu kyonna kyonna n'amala okuteegera byonna n'akuviira agenda wala omuwayize omuwadde. So eyo nsonga nkulu nnyo eri abazadde naddala ku Bulaaya because abaana baffe they take time like okudda ewaffe like for example ogenda ku holiday abaana batwala time because it's expensive for example oba olina abaana nga 3 ku 4 obatwala e Uganda ojja kwetaaga ezitaka wansi wa pound 15,000 sinza milioni nga 25 ku ticket so wesanga ng'omuzadde tajja kutwala baana over and over again in Uganda wesanga nga baluzinga touch with culture and roots. So kitandikire wano gwewaka abaana boogera Oluganda nange ndi busy noonya ssente nanti bw'ozinoonya oluzingako kimu abaffe bonna olulimi era tubogerera mu lulimi baffe naye agenda mu luzungu naye nga byonna bye tosobola mugeya kati abaana baffe abakuze who above 18 bakola mu business zaffe zino wano baweereza ku dduuka babeerayo naye omuntu ajja n'ayogera naye mu Luganda ng'ajja muddamu ategeere kyayagala. Ate oyogedde ekigambo ekyo n'oga nti no ku bibiri ojja kufiirwako kimu nsaba oyongeraho kigaziyeemukko lwaki nkikusabye nti guno omwezi gwe tulimu gwa bataata bataata bano balina ekirungo ky'amaanyi kye bateeka mu baana awaka kubanga taatawo kajje okoze taata kajje so akantu ako njagala okwongereko konna muddo kalandululamuko ku bibiri ojja kuluzingako kimu kuba bataata banoonya nnyo ssente wanewakwadde nammweno bamaama muli bizi naye njagala oyogereko ne taata ensonga eyo basically abazadde abasinga of course toyinza banenya nnyo because tuva eka nga waliwo bingi ebitwetaagisa okyalina okuzimbayo akataka kyayinza okuzimbayo akayumba so obeera okyayiiya here and there naye it is important okuwa abaana time mu byonna byokola ssente oyinza ozinoonya ennyo naye n'ofiirwako abaana kati ate abaana abo bakufa ne ssente togenda zenjoyinga omuzadde yenna kyayagala ekimuwa essanyu kulaba nga oli successful nga n'abaana bo bali successful so if you don't give them time n'obayigiriza ebintu ebigenda okubayimirizaawo mu nsi ojja kwesanga nga obafiiriddwa because they will go for other people bajja bannyonnyola bagende naabo babannyonnyodde n'okontinwinga ku kyakase olaba kati abaana baffe omuyambuuza mami why do I have to do jobs in the house why do I have to akola emirimu when I'm greeting yeetaaga kinnyonnyola nemugamba okay the reason why you're doing all these jobs if my mom didn't prepare me nange sandisobodde bakola ki balirira kati bw'otandika okuvalinga n'oyoza ebintu n'okola kino nawe in another 25 years ojja kuba ojja kubanga nze ojja kuba osobola okulabirira abaana okay kati ekirala niwano n'agamba ati why do you have to be kneeling when you're greeting people why do you have to be kneeling kale nemugamba okufukamira kitegeeza nti respecting omuntu oyo era bw'omuyimirirako kitegeeza nti respecting nze n'agamba kati era aba ategedde kati era yimuba omuntu mukulu gw'ayimirira era waliwo omuto yali abuuza omukono mimi what are you doing okay ofukamira n'abuuza kati bakimanyi nti oyimirira ku muntu omukulu oba omurespectinze okukola emirimu mu nnyumba oba opreparinga in future nga tuwumbawumba nga tumala katono nnyo Ruth yesterday waliwo customer yazze n'ali oluwombo olwo babadde lwabinyebwa mu nnyama n'agamba banange laba emmere bwe yamaze okulya n'agamba yagambye abaana banaye kooki agenda kundaba nzisi kooki wange jagamba wait eyo agenda giteekawa thank you so much so aya akalo oh dear
Akalo. Akalo. Wajjange otyo wadonyumiza. Omwami yagambye omuwala eyamulabiridde n'amugamba nti nsaba bwemba njagala okufumbya nfumbyani. Kati omwana n'ampita n'agamba waliwo omwami agambye ayagala kufumbya so nenva mu kiyungu n'enzija n'agamba nyabo webale kufumba ye gwafumba bwe yantuddeko nanga ye gwafumba ng'olwo tulanga ebyokulya n'amugamba yesebo n'agamba wakulirawo n'agamba muno oluwombo gwalusibye n'amugamba yes n'agamba wow ani yakuza n'amugamba mama wange n'agamba mama wakyaliyo n'amugamba gyali mukyala Alice n'abatanzi tukutumiddeko essemuto n'amugamba n'agamba mbadde nsu okudda ntunula nga yakula shefu yani ani yafumbye oluwombo naye nga this is something kye twayiga nga tuli waka nga tuli bato mami nga wabaasiba empombo ng'agamba mujje n'alwokyako nga mulaba n'alusiba nga mulaba kati bwe tutuuse wano ne twesanga tulina obikola as part of business ojjayo eri sikiru yedda omulimu ogw'omutwe gwe bakuyigiriza n'ebitabo obirina ogw'omutwe ogenda okutumula naye kati mama wange teyalungigiriza oluwombo kubula yani yandisibidde ani ne bwe mba nandimufunye yandibadde very expensive ng'ate amagoba ge wandifunye gali muleba agenda okusiba oluwombo so ne weesanga nga olw'okuba mukadde yatuyigiriza n'atuteekateeka twesanga nga all of us twenyigiramu. You see, I have one of my brothers. He's over there. Marcus. Sometimes yakusavinze n'emmere naye Marcus bwe tuba nga tuli busy yatuwaatira emmere mu kiyungu. Marcus Yes. Kyokka nongedde bagamba abalezi bayingira mu kiyungu omulezi ofumba otya atuwaatira nga Bulaaya kusiba mpombo nga yawaata amatooke nga nanto ng'akola kino ng'omusasesa akola kino olwo tuprepinga abiyigira waka mumuyigiriza wano yayigira waka mama waffe teyabeeranga na mulenzi na muwala ffenna twali tuwaata nga ffenna tufumba buli omu ng'alina olunaku. So weesanze nga we are in business but we are managing. Makasi alina omukyala era mukyala we yeesiimye nyinza okusindira buli kadde mba mulwadde nga wofumba mwanyinaza temumukulunsanya ate atulaba yo advantage eri awo olw'ensonga nti bwe ndabye abantu eno ku Bulaaya tekuliko omukazi tekuliko omusajja asooka waka yafumba okitegeera which is good mweyamba so kirayo newaffe ewaka abakyala bakuga nti guno omulimu gwa mwana muwala guno gwa mulenzi abaana bonna bayigirize kyekima kuba tomanya gy'anaagenda era tomanya ddi kati we never thought we can be at one time tugenda cooperating business ya restaurant eveemu sente naye ng'emirimu gyawaka baadi bakozesa lusinga mukaaba exactly obeera munyiivu omunyuma mu nnyindo naye kati skill eyo gye bakuyigiriza esanze nga kati etuyambye nti n'abantu bannyini they are complimenting our food bagamba your food is tasty. So if you want to test, you should come to Yabanange food. So Annie's Matoke restaurant. Postcode ya wano senga omuntu ali eyo nga lyagadde okujja wano. Postcode. Tuli yino wano tuli ku 236 Mitcham Road. Croydon. Postcode LCR0. 3JL. Okay. Omanyi wano ku Bulaayo olumu tugamba nti we sound them omuntu kitegeera. Okay. C for Charlie, R for Romeo, the number 0, then the number 3, J for Joy, and L for Lima. Okay. So ate namba y'essimu. Enamba y'essimu okuba ku +44 744 7 28 3619. Giddemu 074 otuuse 728369 kyenzudde kasi etyanga nnyo emisango olaba mga egiddemu ategedde kati mami alabika anyiize nadda mu Luganda so nga tuwumbawumba nandyagadde buli omu ampeeyo kyasooka okujjukira ku taata we mwezi guno ogwa taata kyewasinga okumwagalako ekyali ekirungi kitaliva mu bulamu bwo nze kansooka nsooka tata waffe ye bambya twagala nnyo ng'abaana from day one era naye yatuva ku maaso omwaka oguwedde era nga ffe naddala abaana abawala
nga tugamba nnyo baana bange saagala musajja alina kuteekinga advantage njagala oba oyagala kyennyanja tuula okirye oyagala soda tuula omunye bbiya munye omukute nga ayagala nnyo abaana be ate nga tosobola kuteekinga piisi era nga ne obwongo kati nganzira okuba bano bo bonene kayafuirwa Uganda naye nafuirwa Uganda era nga tosobola kuteekinga mwana we for granted ng'ajja n'akubuulira tosobola kukola kiri kubanga yikuwa abaana be yatwagalanga nnyo ate nga n'olw'essande asabye ne ddadi agenda eddiini yaliteeka nange olayinga mbyagala ecupa ya soda ebekutte agwanywamu akiye omukulu byebekutte wakanyamaako kwegamba bambi muzeeyi teyitako na wiiki oyo ye tumwogerako buli wiiki aba alina kitumwogerako tekisobola kulera batusanga tunyumya mumuleeta kubanga ye bambi yali hiro waffe omwezi gwe bawadde bataata bonna nagubawadde ku RKB omwezi gw'abataata okwogera ebirungi ebyo byatadde mu bulamu bwaffe tiyatugiza okwagala tinaffe tuba n'okwagala gamba mami bombi batulaga bambi okwagala ate naffe netuba n'okwagala kyera ne bizinesi zaffe tyokolaba bantu batwagala because ogwo mukwano because you give out what you have respect people's money nuga mutafude walaze okuba wagira nimwe appreciate because of that musanyukira ate naffe mama waffe yali business woman so kati byonna n'okwaga bambi batulaga omukwano kasi daddy kyotulumwese nga bwagambye yatuva ku maaso last year naye muzeeyi waffe yatuyigiriza eddiini bataata sometimes tebaba na budde naye bataata abaana bw'obayigiriza eddiini baswala mu nsi balina bye batakola kati eddiini eyo bw'oba wagiyiga ng'oli muto ne bw'okula esigala ekugoberera lwaki ogamba bataata bayigiriza eddiini kubanga tebatera nnyo okubeera n'abaana naye ate taata bw'aba n'eddiini olw'okuba nti head of the family weesanga ng'abaana bonna bajja kugoberera kati mukugoberera abaana muno okumanya eddiini weesanga nga mukama akusaasidde n'obajjamu kati era ne bwe twajja wano ku Bulaaya we are part of the church tuli mu Catholic community that's why abantu batusupportinze nnyo aba church yaffe because we are in church ne bwe twatuka ku Bulaaya era tukyasaba so kituwadde social capital in that ne businesses zaffe abantu batuwagidde nnyo betubeeramu mu church yaffe aba St. Jude tubatumiddeko nnyo mu Croydon tubatumiddeko nnyo but kyonna kiva ku taata okubeera nga yavangayo nga bw'otasaba ate mmere onoolya era bayisaawa 2 ez'okumakya buli omu aba ayambadde kasoda kabadde kajja kukwata kati twakyagalanga nnyo okujja kunywa kasoda before you know ne weesanga nga eddiini ekukutte so tulina bye tutakola tuswala era omuntu nze bwangamba taswala vaawo obuvi oba batalina mpisa abajja kukola kyonna ekisembayo so bataata nga tugenda celebrating Father's Day this Sunday, actually 21st mu UK. It's Father's Day. Come to Annie's restaurant. Tulina treat about fathers this Sunday. Come and have fun with your family. Bring your children. Mujje tuba celebrating batata. Tubalaga ku mukwano. I like that. Yeah. So nga kano kange kano mwaka jjawa. Etala y'omukono. Nasema kalaba wajjajja wange yajja suma naye yawumula. Kano kankubye wala. I know. It's really nice. So era nga bwolaba diko try maintaining African touch. Yes. So when someone comes here they have that feeling of the African touch. Bwolaba ettaala eno ojjukira roots. Akataala kajjajja. Ng'akafuwa I know. Kati kyatayogeddeko kyemwali agadde okusharinga with my viewers before we sign out. Right here. Katusooke twebaze nnyo bakasitoma baffe abatuwagidde obutakoma mu London muno bava ebule n'ebweya bavudde mu Croydon bavudde everywhere tubaagala nnyo we are so grateful tumanyi nti nno mutuwagira because no mutwagala ate naffe nitubayisa bulungi naye ne muba nga mutuwagira we are very very grateful ekyokulala
ba viewers ba Ruth. Bannange mwebale okuwagira Ruth. Kubanga bwe mumuwagira page ne mu sharing ne mu liking ne mu subscribing. That's when nafe mutulaba. Naye nga tubasaba. Ate namwe mu sharing mulaba akantu kano ka sharing. Osanga oyina cousin wo oyina friend wo abeera mu UK anywhere. Mugambe bannange genda ku Annie's Matoke restaurant. Ogende owagira abaana beeka. Bwe tuwagira naffe ateeka ate naffe tulina abatuyimiriddeko Kampala betuyimirizaawo. So mutuyamba bwe musharinga bwe musubscribinga page ya Ruth abantu naffe ne batulaba ate naffe ne bategeera bizinesi yaffe ne basobola okujja okutulaba. So we are very grateful. Nze ebyokwogera bimpeddeko ettamaaka litambule. And thank you so much. Come on, Mulungi. We are so grateful. Until next time, mubeere bulungi. Bye.